po jako akawuwo. Abo abakola ebyo bajja bagombamu obwala bajje tubayigirize empisa entuufu. Mukawefube w'okwongera okukendeeza ku nsaasana y'ekirwadde COVID-19 omukulembeze w'eggwanga nga yeeyambisa amaanyi agamuweebwa ssemateeka w'eggwanga lino akawaayiro 21 nga kano kamuwa obuyinza okuyisa ekiragiro kyonna ku musibe okuli okumuwa ekibonerezo okumukendeereza okulagira wanikibwe kalabba oba okumusonyiwa. Yasonyiye abasibe abawerera ddala 833 nga bino bibotoddwa omwogezi w'amakomera Frank Bayine bw'abadde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olubadde ku Media Center mu Kampala olwaleero. Ng'ayitira mu ssemateeka article ya 21 akakiiko akasonyi yasobodde okusonyiwa abasibe 833. Okubitemaatemamu obe details ngenda zibaweereza nga tumaze ozifuna naye wetuyimiridde ekyo kyekigenda mu maaso nti kino yakikoze kwagala kukendeeza ku mujjuzo oguli mu makomera n'okulaga omutima omulungi ng'omukulembeze ayagala nnyo abantu be. Bayine era asinzidde eno n'ategeeza nga bwe balina abasibe abawerera ddala 2241 nga bano be bakasindikibwa mu nkomyo olw'okuziimula ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga byazze ateekawo okulwanyisa ensaasaana y'akawuka ka CoronaVirus. Agatali malungi ge nnina nti eno gyendi ninayo abo abaagaana okuwuliriza omukulembeze w'eggwanga bye yalagira. Abasalire oba convicts nina 271 abakyareremba n'emisango be tuyita ba remand bali 1907 omugate abasibe 2200 mwana mwomu be bali emabega w'emiteeyimbwa olw'akantu akatono okujemera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga. Mu mbeera eno Bayine alabudde abo bonna bakyali wabweru w'ekkomera okusigala nga bagondera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga okwewala okugwa mu mitawaana egy'okukaligibwa mu kaseera kano akazibu. N'olwekyo njagala kusaba gwakyali ebweru weefuge, bw'oteefuge tujja kukwaniriza nga poliisi ekuleese ng'oyitidde mu kooti tukulage engeri ki gy'osobola okugobereramu ebiragiro bya gavumenti nga tolinemu kwebuuza nga tewali kabuuza. So gezaako nnyo okwewala kusala ekkubo ate nojja sayidi gyendi, naye bw'obanga bw'otyo bw'olowooza era ebifo tukyayina n'obukugu tukyayina. Ate ye omwogezi w'amagye Brigadier Richard Karemire agumizza bannayuganda bonna ababadde abeeraliikirivu olw'abajaasi baffe abali mu kukuuma emirembe mu ggwanga lya Somalia nti bali bulungi era tewali n'omu ku bo alina buzibu bwonna. Abantu batubuuza ku by'abaserikale baffe 5579 abali Somalia bagamba nti bali batya embeera eryete eyo. Twagala kubagamba nti abaserikale baffe aba Uganda bali bulungi beekumira ddala mu by'obuyonjo bafuna orders okuva mu bakulu b'amagye ku by'okwetantala obulwadde, naye tukyalwanisa abatujju ba Al-Shabaab n'abategeeza nti ku Lwokutaano bano abatujju ba Al-Shabaab bagezaako okukuba enkambi yaffe eya Barawe naye ne balemwa. Shafiru Mwesige yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Basanga abaserikale ba UPDF bali bulindaala